Ennaku zino ebbiri mu ggwanga erya Uganda bitalo byerere olw'ensonga nti olunaku olw'eggulo gwe ali ku President Media nakuwadde story ey'abantu abasoba mu 2 abafiiridde wali ku luguudo olw'e Fort Portal mu bus eya Linki. Ate mwattu amakya oba obudde obukeesezza olunaku olwaleero amawulire amalala ag'entiisa ge tufunye mwattu ate nago mabi nnyo ge mawulire agabadde galaga abantu abasoba mu 25 abantu bano bambi bafiiridde mu nnyanja Lake Victoria. Babadde n'akabenje akabadde ku Lake Victoria booti oba liyite eryato mwattu bweri capsized oba bweryevuunise ne basobola okuba nga bonna bafiirawo. Okubuulira ku story eno abantu bano bafudde amakya ga leero olunaku luno olwokuna eryato bwe lifunye akabenje ku Lake Victoria era nga abamu ku babaddewo bagamba nti naddala abakulu abatwala ekifo ekimanyiddwa nga Kasenyi landing site bavuddeyo ne bagamba nti eryato bwaguuga libadde lijjudde abantu bayitirivu mwattu bagenze oddirengera ng'ate mwattu lyefuula nga lyevuunika okitegeera. Kati reports ez'enjawulo ezivuddeyo okusinziira ku ba eyewitnesses bagamba nti eryato lino lyabadde lijjudde nnyo ate nga ligenda mu kifo ekimanyiddwa nga Kisaba nga liva ku Kasenyi landing site mu Lake Victoria. Awulira era nga bagamba nti mu kujjula ennyo mubaddemu ebintu biyitirivu omuli timba oba ziyita embaawo, omuli ensawo za seminti empitirivu, omuli ebyennyanja n'emmere. Abamu bagamba mubaddemu ne pieces ez'enjawulo ez'amabaati era nga lijjudde nnyo okusukkuluma kwekyo kye lyandisobodde okuba nga litikka. So ebintu bwe bityo bwe bibadde mwattu era nga kigambibwa okuba nti abamu era ku babadde okumpi ab'obwato obutono bagamba nti nga tebannagenda kuyamba bagenza okiraba eryato lino yingini emu yezikidde omulundi gumu era mu kuzikira mwattu ate lyo ne litandika okukkirira mu mazzi era mu kukkirira mu mazzi ne bayambako be bayambye naye ng'abantu abasoba mu 25 bo basigadde mu nnyanja Lake Victoria era nga bafudde bubi nnyo nga bw'okiwulira. Ennaku zino ebbiri mwattu nnaku mbi nnyo olw'ensonga nti obubenje olunaku lw'eggulo bwabaddeyo bubiri ffenna twabulabye obwabadde obuzibu ennyo obwabadde Fort Portal ne saidi za wali Mbale ate mwattu olwaleero eryato laba ate bwe ligwa mu nnyanja Lake Victoria abantu abasoba mu 25 ne bafa. Kale ku President Media tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga Uganda, likinga, commentinga era o subscribing.